Ahmadiyya zindabad, oh zindabad. Ahmadiyya zindabad, oh zindabad. Ahmadiyya zindabad, oh zindabad. Ahmadiyya zindabad. كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلو شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعدهم فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلي سورة هود سورة eyekumi n'emu mu Qur'an entukuvu. Tutandika ruku ya kubiri aya ya 10. Allah tugambye ti wala in adhaqna al-insana minna rahmatan, ti omuntu wetumulozaako ekyengera oba ebyengera okuva gye tuli, thumma naza'naha minhu, oluvannyuma ebyengera ebyo netubimujjako netubimusikako netubimukwakulako, innahu la ya'usun kafur, ukakkana ng'aweddemu essuubi ng'ate afuuka atasiimye byengera ebyo byamuweebwa. wala in adhaqnahu na'ama ba'da dharra'a massathu, ate era oluvannyuma lw'ebizibu singa omuntu tuba tumuwadde ku byengera, la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu anni, adda mu kubalaata n'agamba nti eyo embeera ey'obugumiize nagimala,
ebizibu tebikyajja nategeera ensobi zange kati ebizibu tebikyajja innahu la farhun fakhur nabeeranga musanyufu nnyo n'okwewaana bwe yeewaana nga waali omugezi ennyo nga bwe yapanga n'ava mu bugubi. Aya zino ebbiri zituwa normal life situation, ebeera eya bulijjo abantu gye batera okuyitamu, nti obulamu whether oba oli mutuukirivu oba toli mutuukirivu, bulina challenges, bubaamu okusoomoozebwa, bubaamu ups and downs, bubaamu okubeera obulungi n'okubeeramu n'obugubi. Eyo mbeera ya butonde etuuka ku buli omu, si nsonga munaddiini mutuukirivu, si nsonga si munaddiini, naye judgment ya Mukama Katonda ekutuuka kwetya. Nti buli kyofuna weebaze Katonda. Ihmidillah ala kulli hal. Kwekyo kyonna kyofunye, mahuma kana qalilan au kathira, oba kinene oba kitono, siima Katonda kyakuwadde. Ate situation ey'omukkiriza ye taggwaamu ssuubi. Njigiriza ya Busiraamu nti omukkiriza tasaana kuggwebwamu ssuubi, mahuma kana haal, embeera li bwefaanana etya, toggwamu ssuubi. Kuba ebyengera bya Mukama Katonda byo biyitirivu. Weesanga ng'oli mu mbeera etali nnungi, do not be pessimistic. Toggwamu ssuubi, rather be optimistic. Beera ng'okyalina ssuubi erya a better future, ti mu maaso gye bulaga embeera egenda kulongooka. Ebintu ebyo bikulu nnyo mu bulamu bwaffe. Bameka mu ffe ddala abalina enkola eyo? Enkola etera okubeerawo yeno Allah gyatugamba ti omuntu abadde n'ebyengera, yeeyagala, alina oba ssente, baana ng'abo bakyala, alina mwami we, balina amaka, bali bulungi, balina ennimiro. Ekiseera kituuka ebintu ebyo ne bifafaagana ne biggwaawo, ekiddirira, miranga, kwaziirana. Abamu ne batandika kudda mu shiriku billah. Gundi yatuloga, gundi yatukola kino, gundi yakola bino. Naye nga mu mbeera omuntu yabeereranga mu
byengere ebyo ne bya Katonda yali tabifaako. Abamu batukane ku ddala erigamba nti okusaala kw'abaavu abatawaanya Katonda nga basaba, ate obanze Katonda yampa kati ate lwaki nsiiba mutawaanya? Abamu batuka okuduula okwenkana. Kati ate nebaayo ekigezo ekirala, kuba omuntu ayinza okulowooza nti okugezesebwa kwa mulundi gumu. Nalina Allah n'anzijako olw'obutabaamu ssuubi, n'alowooza nti tekyaliyo ate mukisa mulala. Yoga nga ate Allah amuguliddewo oluvannyuma lw'obugubi bw'ayiseemu. Ki ekiddirira? Afuna essomo okuva mu eyo embeera gye yalimu. In normal circumstance, mu nkola eya bulijjo omuntu si kyakola, tayigira ku ebyo bimutuuseeko nti mu kusooka nafuna saasiima, ebizibu ebyaddirira nabiraba. Kakati Allah anziriddemu naddamu nampa nsiimeko era nziremu nsigale nga ndi mu ssuubi. In normal circumstance, omuntu atandika kwewaana nga bwali omugezi ennyo bwe yapanga. Embeera eyandiko ayinza n'okugamba nti bwali bukodyo bwange, nagezaako okulaba abantu bandaba batya nga ndi mu mbeera ey'obugubi, naye eyo embeera nagimala. Eyo nagimala era sikyadde mu mbeera efaana bwetyo. Yeerabira okusiima, nadda mu kweragaalaga mu masanyu na mu mbeera ey'okwewaana n'okweyagala. That's the situation. Allah kwebyo embeera yonna omuntu gy'ayitamu nga challenges, natural challenges, normal challenges mu bulamu, kusomoozebwa, okugezesebwa okwa bulijjo okutuuka ku buli omu. Osobola otya okuyita mu mbeera efaana bwetyo? Kubanga ffenna etutuukako, oba oli munnaddiini oba toli munnaddiini, oba okola nnyo oba tokola nnyo. These are normal circumstances. Eyo mbeera ya bulijjo abantu gye bayitamu. Allah atuwa amagezi situation eyo ogiyitamu otya. Ye aya eye-12 agambye illa alladhina sabaru wa amilu salihati. Ti aba basobola okuyita mu mbeera eyo ne bavaamu nga tebakosebwa, be bantu abalina obugumiikiriza n'obukwata mpola. Omuntu bw'abeera nga ye mukkakkamu, mugumiikiriza, mukwata mpola, wa amilu salihati, nga ye mu bulamu bwe aluubirira kubeera nga mulongoofu all the time, taagala kusangibwa nti situation yonna emusudde ku ludda olw'okubeera omwononefu, wabula nga ayagala oba mbeera ya bugubi oba mbeera ya byengera abeere ku ludda olulongoofu, yasobola okuyita mu situation eyo. N'olwekyo asaburu jamiru, obugumiikiriza kye kisinga okubeera ekirungi. Wallahu ma'a sabirin. Ye Allah buli kiseera abeera ku ludda lw'abantu, abantu balamu, abakkakkamu,
abakwata mpola era abagumiikiriza. Gezaako buli kiseera okweteekaamu obusobozi obwo obw'okugumira embeera n'okukwata buli mbeera mu ngeri ey'obuntu bulamu n'obukkakkamu. Gezaako nga bw'osobola okwewalira ddala okusangibwa at any situation mu mbeera yonna nti oli ku ludda olukyamu olutaliimu bulongoofu. Mu bulamu bwaffe buntuntu butono nnyo olaba bumalamu abantu naye gyeguula yenna mbula okwagala okuganyulwa mu mbeera eba eriwo to exploit the situation, abeere ng'alina bw'afunamu. Yoga ng'asangiddwa ku ludda olukyamu. Olaba mu bizinesi zaffe n'olaba omuntu aluubirira era anyage munne 10,000 omutwalo ogutalina kigenda kumukola, naye in the process n'akola ebintu bingi nnyo asobola okubba 10,000. Mu byalo omuntu ne yeeyisa mu ngeri eyeewunyisa asobole okubba munne bu inchi 3 obw'ettaka n'alimamu ng'akokota mbu asika obutaka buli abuzze sayidi ewuwe neyeekolakola obuntuntu bungi butenda makulu just because ayagala ku exploiting the situation. Naye omuntu omukwata mpola omugumiikiriza ng'aluubirira always okubeera ku the right side, okubeera ku ludda olutuufu olw'amateeka, oludda olutuufu olwa Katonda, oyo ye muntu abeera successful in such situation. Allah agambye nti abantu bwe batyo ulaika lahum maghfira, abo be bafuna okusonyiyibwa, wa ajrun kabir, n'okusasulwa empeera ennene ddala. Nti mu maaso ga Mukama Katonda abantu abo abakwata mpola, abakkakkamu, abantu balamu, abagumiikiriza, abeewala ennyo okutambulira ku ludda olukyamu nga baluubirira nnyo buli kiseera okubeera ku ludda olutuufu, Allah abo basonyiwa ebyo biba bibasobyeko era be basasulwa empeera esinga okubeera ennungi. Aya 13 kuno kukalaatira in many situations omuntu afuna okusoomoozebwa mu bintu ebitono nnyo n'ebinene okwabulira amateeka n'ebiragiro bya Katonda. Allah arabudde agamba fala'allaka tariku ba'da ma yuha ilayka wa dha'iku bihi sadruka ay yaqulu lawla unzila alayhi kanzun aw jaa ma'ahu malak. Abaf olw'ebigambo obugambo abantu bye boogera olw'amafuukuule abantu ge bakwogerera, onaayawulira okubikkulirwa n'ebiragiro n'amateeka agali mu kubikkulirwa, olw'okuba abantu bagambye nti oba mubaka lwaki si mugagga Qur'ani emukkako,
lwaki n'amajolobera tegamukaako oba Qur'ani ekkakuva eri Mukama Katonda kugwe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam lwaki n'amajolobera tegakka tulabe nti leero bokisi ya zaabu yasse bokisi ya diamond yasse oba okuba nti malayika gyayogerako atambula nayo naffe nga tugiraba ago gagambo agatera okwogerwa abasirusiru abatategeera spiritual realm ebintu eby'omwoyo bifaanana bitya era bitambula bitya stupid talk of the idiots njogera y'abasirusiru abatategeera enteekateeka ey'eby'omwoyo etambula etya kakati gwe agagamba obugambo agafaana bwe gatyo gakuwugula okuva ku bikkulirwa Katonda kwaba akuwadde nedda adresi eno yaweebwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam on our behalf ku ludda lwaffe ku lwaffe nti eyo yembeera mu bulamu gyetera okutambuliramu osanga abaana aba-Islamu abajamaat olw'okubeera mu bwana obusirusiru obusiiba mu matatu obusiiba mu mwenge obusiiba mu myegadango ne butandika okusekerera omwana olw'okuba ayambadde akakaaya olw'okuba ayambadde enkuufiira olw'okuba ayambadde kanzu ekyo kyokka ogenda okulaba akaana katandise okwebalama akakaaya katandise okwagala okweyisa nga katali kasiraamu nako katandise simanyi kuteeka birangirangi ku njala simanyi binaaka kwepambapamba binaankananka ebyo bidikini mbu naye alabikeko ng'ogw'omulembe just simply because mu peer group eriyo obwanayana obwayononekedda obusekeredde akakaaya ke oba okusanga ng'akalenzirenzi nako katandise okwambala empale ekunukira katandise okwebalama enkuufiira nti olw'okuba nti waliwo obulenzirenzi obutamiivu pumbaavu bwatera okutambuliramu bweyogeza obugambogambo okukakana ng'abadde omwana omulongoofu afuuse gasiya lwa bugambogambo. This is the real life gye tuyitamu eyembeera etera okubaawo. Allah agambye Nabi sallallahu alaihi wasallam nti innama anta naziru, gwe mulabuzi labula abantu ku mbeera efaana bwetyo nga nange wendi kubalabula kati. Nabi sallallahu alaihi wasallam yajjanga kyengera gye tuli kyakulabula eyo embeera gye tetera okuyitamu. Era obwolonefu obusinga bwe mulaba abantu bwe babeeramu butandikiriza bwe butyo bugambogambo abantu bwe boogedde. Biseera by'essola ne bituuka bwe mweyawula ne mudda wali ne musaala abala batandika okusekasa laba bayimiridde batandika okwesesaasesa bwe batyo. Kagenda okulaba abamu bakwatibwamu ensonyi nti aye tunaabeera muhadhara abantu batudde tuli ku mukolo ate ffe tweyawule tugende wali tusaale. Tujja kusaala edda obukakana nga neswala emuyiseeko niwe bategesa emikolo egyabwe ne baba nga tebataddemu puroguramu ya swala. Omanyi omukolo gugenda kubeeramu n'abatali baisiraamu bangi, kale anaayagala okusaala anaasitukanga n'agenda n'asala. Naye ng'enteekateeka ekoleddwa mu maka ag'omuisiraamu, mukolo gwa muisiraamu, swala teriimu. Kati ogwo mukolo ki emikisa giveewa? Wallahu ala kulli shay'in wakiil. Era ye Allah ye mukuumi era ye mulabirizi owa buli kyonna ekigenda mu maaso. Assalamu alaikum.